tugenda discussing embozi mpitivu nenga jinsi mo kwa discussing eko ndozo kusokera dala weekend nakulabeko ne Katamba from Sikats madam isawo twabadde tuyisawo mulama kuba mbadde ne Dr. Kulusum nga tugabira abaana ba teenage pregnant Kulusum kubaonya kikwata kinno twabayita nga tumayi bajja kujjo bajje bali ne olaba abantu ababadde wali gabanji so Katsi naye nankubira ne mukyala we mainly nga twagayisa stigmatization omuntu okumutako stigma kibeewo nti Isma ina sirimu wako nagenda ngatambula Isma ina sirimu ndalaza olaba omuntu ne Isma toyagala kuddamu kukola ki kulya naye mweridanya musembere ebintu byetwayogera kedda ku AIDS era ne ku COVID weebiri muntu bamulaba ne COVID kati abantu baagala mudduka olwo n'abaleka omulamba awo nti gwa COVID ate omulamba omuntu afudde ate aba akyalina COVID bamala okutta naye afa ate alekawo COVID gwalabeyo omulamba ogwo gwasiiza omuntu COVID lwaki ate bana abazika emirambe gyate beesabika nnyo aba COVID naye bava eri gye gofiidde mu bantu ne bakuyamba bakuziiki sekitegeeza abantu baddemu okubeera okukwata ku mulambo ate baddembe naye nga tewali mufu ate akusiiga COVID ate aba afudde ne COVID we COVID njoka zitta mukama waazo nga ziri munda ate kulimbye kakati Katsi ayise mu stigmatization ne Marca omuwala ayise mu stigmatization nange mpita muki stigmatizinga simanyi sina manyi sina bana sina kitegeera kati nekituka netugiraba kati nga nekimanyira ne Katsi ne kati noyo omuwala nakimanyira nenga waliyo bantu bangi abali stigmatized nga taswana kukimanyira twasomanga mu masomero ne bajja ne bagamba yo omuwala bamulaba mu ndongo alina sirimu ng'azina ne gundi omuwala n'akyusa n'essomero n'alemererwa okusoma yes naye ng'ate mustigmatizinze ki bustigmatizinze nga ekozi gye tujjawo nga nokolinga abazadde nti a lot of child abuse sexually is going on naye ate mu mayumba eka with relatives ba relatives police record ziraga abaana 12 mu COVID bafuna embuto mu bataata baabwe biologically kati bakazi ni tobala anko ani ne abazadde mama ya muzala tata ya muzala kati nga maka mama asirise nenga omwana we yafuuka mujjawo tasagamba mama ntino tata yanfunisa olubuto nga ne mama yakitegedde ne kati akiteeke wabweru wa public atya maka gaswala okitegedde kati ono yakikola n'afuuka gundi gokompanga wala kazini okitegedde so abantu mwenna nga tuyita abantu ababeera on air nti wofunayo eminute nga ku Morning Express muyiseewo newebe eminute neweba 30 seconds mukubirize ku bazadde obuta-abusing abaana yes kisuse kati awo otuula gwe MC Katsi ne Caroline Marca mukola Facebook live muwulira abantu ku bikolwa ebyo ebityo kuba kati ffe tuli immune nze nja kuvayo kugambe nti abasawo bankebera ne baŋŋamba nti okuvanga oli 25 lo obadde nga spam zo zeyongera wansi kubanga eno mu Africa osanga singa nali mmanyi ku brokoli nga mmanyi bye neetaaga okuzibustinga long ego kyandinyambi natuuka ku time nga bakulaga nti 88% ekyasoboka naye ekisoboka kwe kunziramu amazzi nebagateeka mu tubes awo gyekyatwala ku mukazi omugagga ekitegeeza eri gyetuli kati saawa eno tubeere bagumu famire ya muza tebeere ngumu tojja bazaalamu mwana njazaala kubanga bo oli mukazi mugagga tugenda mu bino ebya artificial naisibonyozaza ekintu otidde kati Katsi Uganda tuli mabega omuntu avudde agambye nina HIV ekiwulira public figure si yasose public figure batambuza fire lutaya nga tulinayo mu masomero abatuleetera tewali reason lwaki omuntu
mukwata katsi tomukwatako nabeera nga yakulembedde kati entire process MC wakabi masomero gamumanyi abaana okitegeera everybody akola ki amanyi babbi NGO nazo ki nzibi za sente zamutambuzanga buki butambuza yet katsi ye really person abadde alina okutambuza enjiri ya AIDS by a condom